Do you think omulimu gwa Gashumba kwe kuprovinga nti mwami Muganga simutuuze weeno simutuuze weeno mutuuze waawano bwe baprovinga ekyo bwa provinga ekyo sikiraba mu buzibu naye singa banaalemererwa okuprovinga ekyo then obuzibu buzze naye bw'abaana yalina bamanyi nga baweereddwa omukisa nga balina dual citizenship naye atuyambeko omufo kyokugamba nti gundi yatunyigiriza otugambe nti ono nga ye mwamuwadde ng'ono mwamuwadde nga tulina obukakafu nti nabo balina passports ezisukka mu 2 oba 1 naye bw'olaba ng'owo gwe bakutte wano waliwo olugero olugamba nti n'owuwo bwazza omusango okkiriza n'oyamba buyambi n'omuliyirirako okusinga okuteekawo ekibeera ekigamba mbu ffe ng'Abanyarwanda waliwo okunyigirizibwa sina bwe nkikiririzaamu ekyo kubanga abamu ku ffe tuweereddwa obwami mu kitundu kino ekya Uganda oba ekya Buganda tukoze mu nkola ey'enjawulo n'abantu be tuli nabo abamu nakugambako olumu nti Buganda caucus si Baganda caucus. No, not really. Uganda y'enkya. Lwaki Professor Muganga ne banne bakitutte kino ekintu nga tribal at the end of the day diverting the songa from the pertinent questions that is raisingibwa about the dual citizenship ne bagivuga nti basosolwa nti waliwo abakuba waliwo mafia. Why did they take that direction? Omuntu yenna era kino njala abantu bakitegeere omuntu yenna agamba nti Omunyarwanda asosolebwa oyagala kuleeta bukyamu mu ggwanga lyaffe. Bwe wabawo okusosolebwa gw'okwereetedde mu byokola b'otambula nabo n'enneeyisaayo gye bali oba bo oyinza okuba nga oli Munyarwanda tuli ffena naye ng'omanyi gye wajja oba omanyi gye wazaalibwa. Taata wange Munyarwanda nenze nzaalibwa wa Buganda. Bw'ogenda e Bulyambwa naawe olyambwa naye bw'onojja e Bulyambwa gate n'otandika kweyisa mu nneeyisa yakutulugunya b'osanze e Bulyambwa embeera yonna eneekuddirira toliginenyeza muntu sikkiriziganya na muntu yenna sooka weekube mu mutima ogambe nti bibanjogerako bituufu nina obutuuze bwa mirundi 3 nti ye nabufuna ntya. Ekyokubiri ngenda kuweereza naye ngenda kuweereza ani? Ekitundu kiri Uganda, ekitundu kiri Rwanda, ekitundu kiri Canada. Gwengogoma nti kati gwe bawadde obuvunanyizibwa okukuba mu tooki oba okukuŋŋunta akoze ensobi okugamba nti nedda bannange wano nyina ekizibu kyenkoze eki kyendabyewo. Omuntu ono ayina obutuuze bwa mirundi 3 naye ate agenda kuweereza bannayuganda obudde abulina bwe tunamwetaagira si we bino bye tutuuka mu parliament line erina okutuulibwako baminisita front bench teriwo ekibira ky'abaminisita nga kitudde naye nga abantu nga ne bwe mu raising issues teziyinza kubeera catered for because ayina oba handling a dokita eyo taliiwo. Bwe mwali mu mukebera yabagamba avaawa watya nga kyobadde oyagala apushinga essaawa eyo kubanga waliwo issues nga ziri nga zigudde mu bwangu ziri agent nga zetaaga urgent attention. Naye alina okukikolako ali Canada ayi tojja munenya kubanga wali omukuŋŋunta yakubuulya bulungi nnyo ti guess what nze nyina obutuuze wano ne wano ne wano oba wakizuula n'okyebakira n'okisirikira bw'onookisirikira ensi ekutwala eti omuntu yenna yajjeyo amazima n'okunnyonnyola ensi obutuuze bw'abantu bano ayamba bannansi kubanga office gye bakutaddemu yakubayamba kuva mu bizibu bwe banaakunoonya nga toliiwo ensi ekola etya.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza, kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase ng'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0776 oba 0783 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Kale abalungi abali ku mukutumbaaniriza nnyo Uganda ey'enkya yenze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala olwaleero era ntudde ne Honorable David Luchams Kalwanga abaali bakuba gudiigudde n'okusanyuka okugamba nti this Protection of the Sovereignty Act olwaleero etteeka baali bagamba nti ligenda kubeera nga liyongera okuleeta obwetengereze munda mu ggwanga Uganda ate gye byaggweredde nga likutte bbo. Anita Among katajirya byempulira mu luvuvumo behind the corridors of power obukwakulizo bwamuteekeddwako singa tabugobera n'ebirala byonna abakulu bye bagenda maaso okweteekateeka we bandiyita. Naye ate n'abalala ababadde baweereddwa ebifo ebyokubeera nga baweereza obwa minisita nabe nnyini gye byagenza okuggwera nga bannayuganda baraisinze alamu ku mikutu emigatta abantu nga bagamba nti babeera nga waliwo abalina obutuuze obusukka mulundi ogumu oba dual citizenship nabo baba tebasobola kuweereza ggwanga olw'ensonga nti etteeka ery'obwetengereze libakugira. Bannayuganda ne basanyuka ne bagamba bannange eryokanga n'etonnya nti twali tumanye etteeka lino lizze kubeera nga likwata bonna naye ate lyasookedde ku bo bennyini. Lawrence Muganga, Adonia Yebale, Shats Musherere ne Echodu bonna we twogerera ebifo ebyo byandibanga bikyabafudde. Waliwo n'etteeka erya Protection of the Sovereignty Bill ne the Citizenship and Immigration Control Act ery'eggwanga Uganda ne ssemateeka ya Uganda. Bannansi gwe basimbye Nakakongo ne baga nti bano tetwandibeetaaze era gye byaggweredde nga tebalayidde yadde nga alipoota eri ku mmeeza ya Yoweri Kaguta Museveni yalina ekyenkomeredde okusalawo. Kaakati omukulu Sabiti gye tukubye emabega yavuddeyo n'ayogerako eri eggwanga mu State of the Nation address. Abasinga gye byatutte nti yabadde yakuba tooki mu myaka mu kifo ky'okutuwa update n'okuba tooki mu eggwanga nga we liyimiridde naye ng'atulaga kumpi yabadde nga the State of the Parish Development Model n'enteekateeka zazaakola okwawukana ku ssemateeka kyemulagira
okubeera nga abulira bannansi omwaka ogusembyeyo byayogerako ebigenze mu ebiteekeddwa mu nkola ebiganye n'ebyo bali mu kweteekateeka okukola mu mwaka ogwennyini ogw'ebyensimbi ogenda okubeera nga gwolekera. Mu bimu byayogeddeko yagambye nti yeewuunya bannansi okubeera nga boolekera mu ddungu Middle East okubeera nga bakola nga wano ebyobulimi weebiri ICT emirimu egiri wano yetagirabangako gifatulo n'alaba abantu yeewuunya kala abantu abalera engalo ne bagenda baatyo ne bafiira n'ebuwalabu yakyewuunya n'okukyewuunya naye ng'ate ebibuuzo bingi nnyo ebisurroundinga debate eyo olw'ensonga nti ministry ye ya gender labour and social development yegenze maaso okulicensinga amakampani amayitirivu agagenze maaso okubeera nga ategawa abaana bano obuwaazi oba opportunity okugenda mu buwalabu. Ensonga endala ba medical interns abasawo bano ababeera mu kugezesebwa nga tebannaba kubeera nga bakakasibwa okubeera ku payroll banogenda okukola obusawo mu butongole. Gavumenti yavuddeyo nebajjako allowance zaabwe zabadde bafuna nga bagenda maaso okukola internship nekyongera okuraisinga debate ez'ensonga za abasawo oba ekisawo ekya science okubeera nga kiweebwa omwaganya mu ggwanga Uganda. Tujja kuba toki mu shadow cabinet versus cabinet eya gavumenti eri mu bufuzi National Resistance Movement omwalondeddwa leader of opposition Joe Ssenyonyi yakomezeddwawo ku kisanja kye ekisembayo era n'ababaka abalala ne baweebwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ku bukiiko saako ne ministries oba gavumenti ey'ekisiikirize eya opposition kakati ekulemberwa ekibiina ki National Unity Platform. Gwentudde naye David Luchamuzi Kalwanga yaweereddwa ekifo kya Pan-African Parliament Representative okubeera omukiise agenda okukiikirira Uganda mu Pan-African Parliament ng'ate era ne mu bukiiko obwa sectorial committee oba obukiiko bwa Parliament era yaweereddwa era ekifo ekyenjawulo. Kale omwaka guno nno gukyamutambulidde bulungi nnaku z'omwezi 15 January omwaka 2026 yawangula akalulu era n'alangirirwa n'alayira obwo buwanguzi bw'amaanyi era gye byaggweredde ng'aweereddwa era ekifo n'obuvunaanyizibwa mu bukiiko bwa Parliament ate era n'aweewa ne obuvunaanyizibwa obulala mu shadow cabinet wa gavumenti ey'ekisiikirize. Mwana tuniye ndowooza obulamu ayinza okubeera nga butambula nga bwe yabubala. Honorable nkwaniriza nnyo bale kutuwa omukisa okwogerako naawe nate olwaleero nyongera okuyozaayoza okubeera nga watuusa atera ku buvunaanyizibwa obulala waweereddwa obuvunaanyizibwa obulala eri ekibiina kyo ekyoleka the confidence and the trust ndowooza ekibiina kyo kyekikulinamu era ndowooza bannabusujju basiimu ndowooza n'ekibiina ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza emirimu gy'okola yagenze maaso okugisiima. Neyanza nnyo ebigambo byogedde bingi. Neyanza nnyo muganda wange ate we balina okutulondoolangako mukadde nagambako olunaku olumu nti omuntu eyakuleka mu kibira talina moral authority kubuuza bw'ava mu kibira byali bitya na biki ebyali mu kibira naye gwe tuwandika mu kibira so olina ensonga lwaki ombuuza n'okunzijukiza n'okulaba biki bituyiseemu. Nze Luchamuzi David Kalwanga olw'ekisa kya Katonda nze mubaka Parliament owa Busujju constituency abantu abeesiimi betukoze nabo ebbanga ate nga tutambulira wamu. Kituufu ebifo babituwadde naye buli bwe bakuwa ebifo oba buli bwe bakuwa ekifo baba bakuwadde buvunaanyizibwa. Ekyokubiri omanyi ekyo kye bayita endogoyi okimanyi endogoyi etannafunya mugongo tokoowa gitikka bwe guli so bakama bange sinnafunya mugongo mugongo kyali mugumu wemulabaawo okumpa nsitule ndi mwetegefu kitegeeza ate era ne bannabusujju nkakasa gino emyaka gye tulimu ate gyemiweereza wakati bwengamba nti ndi myaka 46 47 nve mbyobufuzi mba nkotogedde nnyo
Okay. Byobufuzi by'eggwanga mu Uganda kati ate jjukira tibannaffe betuguli mu kuvuganya nabo nga bakamala emyaka 4 nga batukulembedde mu myaka gino gyendimu bo we bayingirira kwegamba emyaka gyonna so okera kwange mu byobufuzi mukisa kitegeeza ne experience kati ng'eyininze amala ate n'ebyenda byekombira bye nyina akantu kentera okwagala ennyo kayogerwa muganda waffe Medin Sereko Sebuli bali akaagala nnyo nti bw'otayogera tewejjusa nti ate n'okusirika statement nene so bakama bange bana busujju wendi tuweereze ate tutambule n'okusingira ddala twagala Uganda ey'enkya tutandike ddala okwogera ku obuweereza bwo n'obuvunaanyizibwa obujja obwakuweereddwa. What does this speak to you? Ensogera ddala bannabusujju bampa okubeera omubaka Parliament. Tewali kye bayinza kuwa mu Parliament nga tasoose kubeera mubaka Parliament. Bwe bakusuula neja ne opportunities ezandize bweguli ziba zonna bazisandikidde naye olwokuba bampa omukisa njije mbakiikire mu Parliament nempebwa obuvunaanyizibwa okubeera Secretary General wa Buganda Parliamentary Caucus. Mbadde muweereza nga ndi muwanika emyaka 10 ebisanja bibiri nga ndi treasurer naye ku mulundi guno nasabye nkyuseemu mpa obuvunaanyizibwa omuwanika omulala ebimbadde bijjanga bijja na mukisa jakuwa ekyokulabirako ekyangu twagenda mu kalulu akawedde kali 221 NUP neesinga ababaka mu Buganda Caucus netwala ebifo ebingi mu Buganda Caucus nange wenafunira omukisa nensigalawo ng'omuwanika jjukira Parliament eri ey'ekumi abaaliwo bonna nga executive ya Buganda Parliamentary Caucus baali baagudde baguli abasinga baali ba kibiina kya NRM n'abalala yes ne bagwa kati bwe bagwa nenkomawo for continuity ne bampa ekifo ky'okubeera omuwanika sigale nga nkwata ensawo ku lw'ekibiina nenvaawo nenkomawo bwe nkomawo NUP newangula 221 bwe wangula 221 naga tutambule naye nensigala mu kifo ekyo kati ate mulundi guno era bannaffe abasinga ababadde ku executive era mukama teyasobola basomosa kujja oba abalonzi tebabasumulula kudda mu Parliament ene 12 era nensigalawo n'omukisa okubeera nga ku executive ndiko one for continuity nga twagala ebibadde eri so big majinga ne Parliament ye12 bisobola okutambulira wamu era mukama nansasira nensigalawo naye olwokuba nti numbers zatusinga ku banda bafa ba NRM batusingako fe aba NUP ne tubeera batono si NUP yoka wabula n'ebibiina ebirala ne ba independence ne tubeera batono okusinga ku bali ne twakiriziganya tukwate ebifo 6 tubiteeke eri ebina bibeere eno era mukama mu ebina nandabamu ng'akasubi ak'omugaso nanteekayo nembeera Secretary General wa Buganda Parliamentary Caucus. Bwe tuvaawo ne tugenda nga bamaze okulonda ba ministers ne tugenda ku kitebe okutubulira enteekateeka eddako kubanga fenga ffe tubeerayo esokera ddala kulaga kyosobola kukola nejjukira olaga kyosobola okukola nga bali beetegereza nagambako abalonzi b'ebusujju nti mwami Kyagulanyi akwetegereza ne mu byenda n'agamba nti ono akyali ku mulamwa oba ali mu ebitege lwowangudde akalulu oba lwogudde kibolo batandika okitegedde kakati ngenda okulya mu bifo bibasoma basomye ekisooka basomye ekyokubiri naye ngamba osanga nze bansula ngenda okulya bayingidde mu kifo eky'ekumi 11 12 nga bandeesa nga bagamba nti Kalwanga tumusindise mu Parliament atukiikirire mu Parliament za Africa atukiikirire si kintu kyangu naye ali lwa kisa kya Katonda ate ekisinga byonna tuyingira twagala kusaba busabi nga bannaffe bwe batukkiririzaamu n'ensi etukkiririzeemu kubanga NUP bwe kuba mu ttooki neebako obuvunaanyizibwa bwekuwadde oba olina okukola ebintu bibiri ekisookera ddala okumakinga sure nti osigala okyali ku halaali ekyokubiri okumakinga sure nti obuvunaanyizibwa obwo obukozesa okutuukiriza ebigendererwa
by'ekibiina nja kukola era sijja kuswaza kibiina kyange. Birowoozo ki ebyesimba byolaba ebyetaaga okutwalibwa mu parliament eza Africa oba ezitaba amawanga ga Africa? Ebirowoozo bingi n'eddembe ly'obuntu kintu kikulu. Okay. Kikyandibadde kikulembera mu byonna. Oli bwakuggyako eddembe lyo ery'obwebange abaakukomeredde kyenkana abaakuziisa. Yes. So ng'oggyeko ekyo ekyokulondoola eddembe ly'obuntu kubanga obuvuyo bwe buti obusanga nnyo era mu Africa. Okusanga parliament gye ze tuvaamu nga zisobola okuyimirira no matter speaker avudde mu kibiina ki naye n'asigala ng'akyali ku mulamwa. So bw'oŋŋamba nti biki by'olaba ebyetaaga okusooka okutwala yeeyo, ndowooza ensonga ezo zandibadde nkulu kubanga speaker parliament gwe mugongo gwa parliament bwe gukutuka parliament eba eyiise. Okay. N'ebirala ndibikuwa nga nfunye akadde. All right. Njaga twolekere ku nsonga ya tutandike ku nsonga ya baminister, ebifo bya minisita ebyaweereddwa mu cabinet eya ruling government, naye ebina ebikyaliko controversy eya ministry ya foreign affairs, state minister for internal affairs n'ebifo ebirala ebyazaalidde abamu ebibuuzo ebiyitirivu ennyo. Muline Dr. Lawrence Muganga, Adonia Ayebale, Shats Musherere n'abalala ne omukulu Ekyodu. Ensonga eno bannayuganda bangi nnyo bazze ne bagaa nti kyandibeera nga ne protection of the sovereignty bill ejja kuyingirawo, era bannayuganda bangi nnyo babadde si bamativu okulonda abantu bano eno. Mwenga bali ku ludda oluvuganya, what was your stance of opinion? Kakati bannayuganda tulina okusooka otunula ebintu bisatu. Esookera ddala munnayuganda yaani? Ekyokubiri obutabeera munnayuganda kitandikirawa? Ekyokusatu constitution ensonga zino zombi bbiri ezoogerako ki? Tulina ekizibu mu Uganda nti tulina ensi eno bwezze etambula okuva mu 1900 kankuwa ekyokulabirako ekyo okuva mu 1900 waliwo baganda baffe abavudde e Rwanda mu 1900 wakati wa 1900 ne 1920 ne bajja 26 ne bajja ne wabaawo bazze between 26 ne bajja mpaka 1962 ne wabaawo abazze wakati wa 1962 to date. Naye ate waliwo abajja nga bajjajja baabwe bwe bajja. Simanyi oba ntegeereza. Yes. Ne wabaawo abajja nga bataata baabwe bwe bajja. Ne wabaawo abajja nga beebeereese. So olupimo kwe tupimira terulina kuba lwe lumu. Oba ntegeerekese. Bulungi. Kakati tulina ekizibu kimu nti social media eno wakati w'okutuyamba okumanyisa ensi ate etaagudde bingi nti n'abamu boogera mu lusaagosaago ne beewaako obujulizi. Bwe beewaako obujulizi bukeera ku makya ng'ayagala bwejjako nga ye kennyini yeyeeyanika. So buli bwe bakutega kamera manya w'olina okukoma. Bino ebyokutugamba nti bakuzaala Masaka ne baba ne bakuzaala Mukono ne baba ne bakuzaala e Butalejja, ojja kwewaako obujulizi obutalina makulu. Ani gw'okakasa? Abantu bwe bagamba nti nva Nawanjiri, nva Butayunja, nzaalibwa Ngandwe ng'omuluka n'okomaawo ofa. Abaffe olina ebizibu ebikwetoolodde ebikuzimbagatanyeko naye ate naawe weezimbyeko akasiisira k'okupuruvinga. Tewali gwopuruvinga. Kakati nze kino kye nayize era kye nalabye nti muyinza okuba mutunuulidde, in fact abantu abasinga batunuulidde Muganga. Yes. Naye Muganga n'avaamu abantu abalala bameka? 3. Toto neweera bameka? 4. Naye si gwe gusoose. Waliko ne minisita omu emabegako kwali kaseera kakulayira. Mwami Museveni n'avaayo n'atugamba nti
mwami gundi tasobodde kulayira olw'ensonga bakizudde nti ayina obuvo mu South Sudan oba okuva mu Sudan n'ayogera n'ekika mwakola ki eggwanga mwava tuli fenna kakati gwe kyolaba ng'ekyolwaleero nedda kivuddeko mabega abantu ono abadde third deputy prime minister yes Moses Ali yes mugende mu profilingeko nga tebannasenga gulu nga tebanagenda mwagago muzuule ebbanga eryo abantu baboogerangako ki nze mu byonna kino kyenyiza okugamba esookera ddala kyayambye okutegeeza eggwanga nti President Museveni bw'abaakuwa obwa minisita olumu ayinza okuba nga akutezekanyeebwa kukakasa nsi buvoobwo naye abaffe omuntu teyandibadde kuba kati abantu abamu kuboogeddwako babadde babaka wa paalamenti yes wanje kakati lwaki omubaka wa paalamenti ayina obutuuzi obw'emirundi 2 mumukkiriza okutuula mu paalamenti ey'eggwanga era agenda kuweereza bantu be obulumi what you are paying allegiance kitegeeza nti mu kutunoonyerezaako nga tugenda kwesimbawo ne ku kifo ky'obubaka paalamenti ne ku kifo ky'obwa president ne ku kifo kyonna mu ggwanga mwogenda okwesimba bandibadde bamanya olina butuuze bwawa kuba mukuba ebirayiro oath of allegiance yes you can't tosobola kubeera simanyi oba ntegeerekesa naye singa oba olina dual citizenship kati noma nti ate ogenda kutuula mu paalamenti omuntu bw'ataatuule mu paalamenti okumala emyaka 5 najjamu emirundi 3 mugenda munenyaki kubanga kati tutunulira ekiri emabega wa kino so ebere step esooka okuzuula abakulembeze baffe n'obuvo bwabwe kituyambeko okumanya nti obulumi obuyina luddawa bwe bakulonda nga oli wa busujju ogenda kukolera abantu b'ebusujju obulumi obulina oba ogenda kuva wano ogende Canada oba ogenda kuva wano ogende mu America ekisanja kigweko okomewo ogwokubiri weesimbewo olwokuba olina sente ne gavumenti yakuwadde kaadi era oddemu wangule so ffe tukikuba mu ttooki mu buwanvu bwakyo nti tuleke kukoma ku kino kyabaminisita tuzuule n'ababaka ba paalamenti abalondebwa tuzuule ne bachairman ba LC3 LC4 LC5 obuvo bwabwe buli ki tuleke gamba nti gavumenti eganye okuweza service naye nga abantu abalina okutuusa service ku ground si batuuze ba mu kitundu twagala nnyo omuntu agenda okukolera abantu be lwaki Professor Muganga ne banne bakitutte kino ekintu nga tribal at the end of the day diverting the songa from the pertinent questions that is raisingibwa about the dual citizenship ne bagivuga nti basosolwa nti waliwo ababakuba waliwo mafia why did they take that direction omuntu yenna era kino njala abantu bakitegeere omuntu yenna agamba nti omunyarwanda asosolebwa oyagala kuleeta bukyamu mu ggwanga lyaffe bwe wabawo okusosolebwa gw'okwereetedde mu byokola b'otambula nabo n'enneeyisaayo gye bali oba bo oyinza okuba nga oli munyarwanda tuli ffenna naye ng'omanyi gye wajja oba omanyi gye wazaalibwa taata wange munyarwanda nenze nzaalibwa wa Buganda bw'ogenda ebulyambwa naawe olyambwa naye bw'onojja ebulyambwa gate n'otandika kweyisa mu nneeyisa yakutulugunya b'osanze ebulyambwa embeera yonna eneekuddirira toliginenyeza muntu sikkiriziganya na muntu yenna sooka weekube mu mutima ogambe nti bibanjogerako bituufu nina obutuuze bwa mirundi 3 nti ye nabufuna ntya ekyokubiri ngenda kuweereza
naye ngenda kuweereza ani? Ekitundu kiri Uganda, ekitundu kiri Rwanda, ekitundu kiri Canada. Gwe ngogamba nti kati gwe bawadde obuvunanyizibwa okukuba mu tooki oba okukuŋŋunta akoze ensobi okugamba nti nedda bannange wano nyina ekizibu kyenkoze eki kyendabyewo. Omuntu ono ayina obutuuze bwa mirundi 3 naye ate agenda kuweereza bannayuganda obudde abulina. Bwe tunamwetaagira si we bino bye tutuuka mu parliament line erina okutuulibwako baminisita front bench teriwo, ekibira ky'abaminisita nga kitudde naye nga abantu nga ne bwe muraisinga issues teziyinza kubeera catered for because ayina oba handling a dokita eyo taliiwo. Bwe mwali mumukebera yabagamba avaawa watya nga kyobadde oyagala apushinga essaawa eyo kubanga waliwo issues nga ziri nga zigudde mu bwangu ziri agent nga zetaaga agent attention. Naye alina okukikolako ali Canada. Ayi tojja munenya kubanga wali omukuŋŋunta yakubuulya bulungi nnyo ti guess what nze nyina obutuuze wano ne wano ne wano, oba wakizuula n'okyebakira n'okisirikira. Bw'onookisirikira ensi ekutwala eti omuntu yenna yajjeyo amazima n'okunnyonnyola ensi obutuuze bw'abantu bano ayamba bannansi kubanga ofiisi gye bakutaddemu yakubayamba kuva mu bizibu. Bwe banaakunoonya nga toliiwo ensi ekola etya. Dr. Muganga ne banenga ba Frank Gashumba banenya mukama wo olwaleero era mbaka munno Right Honorable Thomas Tayebwa nti okumulemesa ekifo kino era yafiweringa bino byonna nti amulwana nti yaleeta reporter nga eyoleka byonna ebikwata ku butuuze bya Dr. Lawrence Mugango okwawukanako kuba abalala baapointingibwa. Do you think omulimu gwa Gashumba kwe kuprovinga nti mwami Muganga si mutuuze weeno si mutuuze weeno mutuuze waawano. Bwe baprovinga ekyo bwaprovinga ekyo sikiraba mu buzibu naye singa banaalemererwa okuprovinga ekyo then obuzibu buzze. Naye bw'aba naye alina baamanyi nga baweereddwa omukisa nga balina dual citizenship naye atuyambeko. Omufo kyokugamba nti gundi yatunyigiriza otugambe nti ono nga ye mwamuwadde ng'ono mwamuwadde nga tulina obukakafu nti nabo balina passports ezisukka mu 2 oba 1. Naye bw'olaba ng'owo gwe bakutte wano waliwo olugero olugamba nti n'owuwo bwazza omusango okkiriza n'oyamba buyambi n'omuliyirirako okusinga okuteekawo ekibeera ekigamba mbu ffe ng'Abanyarwanda waliwo okunyigirizibwa. Sina bwe nkikiririzaamu ekyo kubanga abamu ku ffe tuweereddwa obwami mu kitundu kino ekya Uganda oba ekya Buganda tukoze mu nkola ey'enjawulo n'abantu be tuli nabo. Abamu nakugambako olumu nti Buganda caucus si Baganda caucus. No, not really. Muganga linnya lya Baganda. Bedira ki? Bedira ndiga. Ndowooza. Ojja kunyambako. N'ekye mmanyi nti bw'oba ozze Buganda oba bw'ojja Bulyambwa gezaako okola ekyo ekirina okukolebwa. Obuzibu bwe tuyina mu ggwanga lino kwe capitalizinga ku kantu akanafu ate n'okagejjesa konoonere n'abalala. Tukimanyi bulungi nnyo kubanga singa yabadde muntu nga tugambe ng'abadde wa mu north abantu abamu bagamba oyinza okulaba nga abantu abamu bakitutte ng'ekitabakola ki ekitabakwatako. Naye essaawa ya leero waliwo obulumi. Naye ate singa bakizuula nti waliwo n'abantu abalala abayisibwawo naye nga balina obutuuze obw'enjawulo awo nze ensonga wengiraba. Naye baba bamukutte ng'ekituli kimukwase akkirize ensobi weeri tukomewo ewaka twetereeze womanyi nti wajja Uganda n'osetolinga Uganda beera Uganda tuweereze eggwanga. Abakulu bano balina ekintu kye bafiweringa simanyi oba gwe ng'omubaka wa palamenti era omukulembeze oba okkanya nakyo nti
abanyarwanda basosolebwa bazze nga basosolebwa ebbanga lyonna babamma passport national ID kuba mu ssemateeka wa Uganda alambika bulungi nti abantu bonna abasangibwa nga weebali wano mu 1926 February takuzomeza ali 2 bonna bajja kutwalibwanga bannayuganda era abanyarwanda balistingibwanga eggwanga mu ssemateeka abasangibwa wano ne bamuganga ne Gashumba baga nti bazze bamiwa passport n'ebifo ebyenjawulo era nekino ne bakigattako ng'ekyokulabirako. Nze kyenyinako obukakafu kiri kimu nyina abanyarwanda bangi bemmanyi nga balina passport naye omuntu ajja kugamba naffe twekube mu ttooki ffekka abantu abamu bavudde e Rwanda ne bajja ne bakozesa ate be basanze wano banyarwanda bannaabwe bakisesinge passport naye nga n'ebigendererwa by'okufunira passport wano tewali akola ki abitegedde nenze nyina abantu bangi bemmanyi nga banyarwanda naye nga bafunye passports era nga balina passport era nga baweereza mu ggwanga lino so saagala kigendamu nnyo naye nyina obuzibu bumu nti nja kusaba baganda baffe bojje bulyambwa yiga okulya ki embwa leka kubeera ng'ozze bulyambwa ate gwagwera kusigala ng'olya nte yokka so waliwo ekintu kye beeteekamu ekitajja tugattako abanyarwanda bye baliwa abantu baziikiddwa kuno ebijja bajjajja baabwe bali kuno basenga bamaama bataata bali kuno ate ojja kusanga nga abanyarwanda abasinga abali mu ggwanga lino Uganda bw'aba tafumbiddwa mu banyarwanda awasizza mu banyarwanda so waliwo kati ekizibu kinene nnyo in fact omuntu yenna abateekamu ekibeera ekyokusigala ne kale akagamba nti ffe tuli banyarwanda mwandibadde mumwesengulako mangu ne twanguyirwe awo ennyini era nalabye bannayuganda bamu nga baga nti waliwo ensobi ezaakolebwa abo abaakola ssemateeka kuba mu Luganda translation ya abanyarwanda baki abanyarwanda bajjajjaffe bakitwala nti abava e Rwanda yes waliwo ensobi yawo like don't you think you need to rectify that mu ssemateeka kyeraga okutereeza kubanga kankubuulize ng'oggyeko ekyabanyarwanda tewaliwo balundi bali wano webali tewaliwo batanzania bali wano era n'abagisu abakenya webali wano tewaliwo bannakenya nga bali wano bulungi nnyo lwaki tebagamba nti abo bannakenya naye waliwo ka element naye kisinza okuleeta obuzibu be banyarwanda okwasociatinga n'abatali banyarwanda ne babateekamu element z'okulwanagana nga balwanira okutali kwabwe okay ekuba abalala tewali ate era n'amazima era tewali abayigganya that is the fact tewaliwo bakongo nga bazze ne bawasa wano bwebali waliwo abayigganya lwaki issue y'omunyarwanda efuuka issue ekizibu kiri kimu muzze wano ne mwasociatinga n'abatali banyarwanda ne mwefuula ab'ekitalo ne munyigiriza be mwasanga ne mweteekako stars muyige mumanye mutegeere gye tulaga kuba tulina ebitundu wano muyenga wonna kansanga wonna Ethiopia be bali batudde waliwo abakuba ku mukono tewali kati lindako nkubuuza ekibuuzo kimu bateredde lindako nkubuuza ekibuuzo kimu omu ku baminisita abalondeddwa muyindi yes kituufu oba kikyamu kituufu webale nnyo lwaki ye taliko question marks era tewali amwogera nako lwaki yamanya nti yajja bulyambwa n'oluganda alwogera so mutegeere banyarwanda yes mutegeere abanyarwanda mumanyi gye tukola ki gye tulaga obuzibu bwe tulina abantu balina okutegeera kye balina okukola mwejje mu ambulere ezitali zammwe osanga omuntu atambula n'omugga azimba ati alowooza yenkanankana ne bali afaanana ne bali mumanye nti eno muli bulya tugende ku nsonga ya shadow cabinet naye era n'obukulembeze waliwo obukulembeze bwa opposition mu lukiko lw'eggwanga olukulu bwakyuse leader of opposition Joel Ssenyonyi ndowooza twali tuva wano mu programu eyasembayo era ndowooza olukalala lwafuluma nakwolwo lwennyini olunaku nga maze okubuuza ku mukama Joel Ssenyonyi oba anadda oba n'akola atya n'essuubi ly'omulinamu he's back as your leader of opposition. No, you should preempt abantu nayogera ki era walioga nti obukulembeze era statement yange yali very clear nti wakati
mu kulembera tulina okukkiriza okulemberwa. Yes. Ne tugamba bwe tuti nti wetunuulire oyinza okuba nga nange kalwanga njagala okubeera leader of opposition. Yes. Naye ono akoze eki n'ensembyayo kano titubadde mu ntalo nnyingi emyaka 2.5 lwaki tetuwa omukisa ne stabilizinga ne tuva mu transition y'entalo ne tukolera ekibiina nga tumaintaininze Ssenyonyi. Yes. Ndoza nzijukira wali spot on bulungi nnyo. Kakati bwe baba muwadde tukole tugende mu maaso. Nkimanyi waliwo abatajja kuba basanyufu olwa statement yange naye amazima gasigala mazima. Yeah. Tuli fenna? Yes. Kinasinga okwagala bwe bumu. Kye kitugattako. Tuli beetegefu okuddamu kati essaawa eno okwetemaatema. Tubatwa etteeka lya sovereignty bill. Yes. Bwe lyali oba bill yonna we yali etambula nalaba obumu. Ndaba ng'omusajja kyakomandinga ngambye tukole bwe tuti ne bakikola. Ngambye buli omu abeere wano ne badda mu layini. Ngambye tutunudde bwe tuti ne batunulayo. Kitegeeza ki? Okay. Bwe tumumaintaininga tutambula. So mbadde mpuliraawo ng'oyogera n'ogamba ekisanja kye ekisembayo kati gwatali Katonda. No kyengamba leader of opposition kuba baba nabisanja asooka kubeera ekisanja kimu ekiri extended only omulundi gumu nga kiri mbuwandiike ekya parliament ekya leader of opposition. Abantu bateekawo amateeka ne gajja oba ne bateekawo embeera eraga kiyinza okuba kiyinza okuba myaka 2.2 kiyinza okuba nga kyekisembayo naye tukkirize singa ate akola times 10 wangi singa akola times 10 ku kyetwalabye ekisanja ekiwedde ojja kuwa akulira ekibiina ekyo amagezi amugyewo. Tukiwe obudde tumwetegereze executing mandate ye nga leader of opposition kidefininge ani anamuddira mu bigere. Singa anaaba ayagala okumuddira mu bigere analinnya ku minzaani ne yeepima ne yeezuula nti sigwanidde ng'ate yabadde ayagala tujjagama bugambi nti agira abeerawo tutambule. Tuyinza n'okusalawo amendments zikolebwa. Okay. Amina abooluganda. Kitegeeza ki gy'osanyonyo mwesigisa obukulembeze yet again ekisanja ekirala era kikyogera ku bukulembeze bwe obw'emyaka giri 2.5 gyaweererezaamu nga leader of opposition. Ensonga ddala mwami Ssenyonyi akoledde mu mbeera ebadde nzibu. Yes. Sookera ddala singa ojjukira bulungi nnyo nti abakozi be twali tukola nabo mu office ya leader of opposition baasalibwako ndowooza ebitundu nga 7 yeah. Ekikumi. N'asigaza ne slimi team gy'alina okukola nayo ng'osanga nti member of parliament oba kale shadow cabinet minister eyandibadde handlinga minister omu ahandlinga over 4 rows. Ekyo kyali kya bulabe eri taamu ye kyamunyigirizaamu. Abakozi nabo ne beerwana ne budget ye neesalibwa. Ababaka ne beetemamu. Yeah. Ojjukira ndi tiimu gundi nze ndi tiimu gundi. The former leader of opposition yali yakavaawo. Yeah. Okukkiriza nti kati gundi yatukulembera kyali kyafunda kyawakanyizibwa. Jjukira yakajja mu parliament muvubuka muto abantu bamulabanga junior naye nga byakola byaba senior. Waliwo basenior abakola nabo nga bagamba nti tetujja kukkiriza junior tukola ki tukulembera. Nebyo byonna n'abiyitamu amayengo ge yayitamu gamumpeesa ekisanja ekyokubiri. Okay. That was by then kyenali ndaba before nga ozze wano nakugamba nti nze kusinza ku byayiseemu n'embeera bweri mbadde musuubira bwati naye bwombuuza nti mwami Ssenyonyi ne ttiimu ye lwaki osuubira ye lwaki bamwongedde ekisanja omulundi ogwokubiri biki factors kizoolaba eziyinza singa otunuulya parliament enkadde ekyatuyamba nti twalonda speaker
nga tetuna kumanya ani agenda kubeera leader of opposition. Naye speaker awedde eyavaako emabega singa otunuulya engeri gye yahandolingamu leader of opposition mutuufu olumu ng'olaba ngaamu humiliating. Naye omuntu omugezi yoyo alaba mistake n'agiplayinga cool. Olunaku olumu waliwo omubaka wa parliament sagala kumentioninga amannya g'abantu yayimuka n'agamba Madam Speaker, njagala nnyo Mwami Ssenyonyi oyo naye ekibi ye bossi we n'akozesa ekintu ekivuma. Mwami Ssenyonyi n'ayimuka n'amugamba Madam Speaker, nze bwe mbeera wano wano gwe bossi wange okujja nga mubaka munnange alifaalinga ku ggwe ne statement gy'akoze kugamba okulowooza okwamangu okuddamu okw'obukakkamu naye ng'ateeba mu ggoolo entuufu era okukakkana ng'aleze statement alina okukola okwaapologizinga kubanga speaker yalina owuninga nti gwe bavumye newankubadde twali tukimanyi mu bufunze ne gwe yali atunuuliza ekivumo ekyo twali tumanyi gwakitunuuliza naye mu kulowooza okwa speed. So decision omuntu akulembera banne olina okuba nga olowooleza ku speed nene. Kyendabye nga Mwami Ssenyonyi akikoze. Kyetwagala tulabe mu kisanja ekiddako nti speaker nga tufunye mupya nga naye apromisinze okola ku lw'obulungi lwa buli mubaka ali mu parliament nga tafuddeeyo ku kibiina ki gy'ova. Tusobola okugattako emirundi 10 ku ebyo bye twakola mu parliament ewedde. Nze nkakasa ye test gy'ayina okulaba nti agattako naddala level ng'eri leveled. Ndowooza ne test endala ey'aba political prisoners bangi nnyo bakyakkiriza nti yinza okubeera nga even ne leader of opposition ye yaliwo yasanga akaseera akazibu okulaba nga abasibe abaasibibwa ensonga z'ebyobufuzi bakyalemeddwa okuvaayo. Yali ateesa nti oba wabeewo enteeseganya ne banne ba Bedi Bwanika n'abalala of which n'olwaliro omuwendo gweyongera bweyongezi. Simanyi ensonga eyo bw'ogiraba ku kisanja kino ekyokubiri nga leader of opposition. Ensonga y'aba political prisoners no matter where you come from, oba mu FDC oba mu DP oba mu naye waliwo ebibiina ekyekyaliwo nga ne bwe tubifaalingako tumala biseera naye katukapitalizinge ku ebyo bye tumanyi. Ekya PPF PFF ne NUP mulimu abantu baffe oba kale tuve ku kyebibiina naye buli muntu yenna asibiddwa ku lw'obyobufuzi. Akaseera k'okulwana ennyo katuuse era Mwami Ssenyonyi gwe mumuli ogw'enjawulo gw'alina okukwata okola nti abantu baffe bavaayo naye tuleke kwerabira. Balugahare nga baakamulonda emu ku maiden speeches ze yakakasa nti ababaka bonna tubamuwe list bagenda kufuluma amanya bonna ba political prisoners bagenda kufuluma. Simanyi wawa atuuse. Yes. Tuli fenna. Ekyokubiri Mwami Nsibambi Yusuf yagamba ekimu ku kyamutwala kwe kulaba nga ateekawo platform kyamutwala mwenale ateekawo platform abasibe abali mu makomera bafune we bateesezebwako bakomewo. Simanyi wawa atuuse ku nsonga eyo. Kakati nno bannaffe olw'okuba bakitegedde nti ne bwe boogera bwe batyo tebigattako baleke abavunaanyizibwa ku nsonga bazitwale mu maaso. Okusinga bateekako ki blanket ti ffe tulwana kumba ogenze bagaininga bibyo ffe tulwana kumba ogenze kugusa nsonga zizo. Kasaba kizudde nti oyinza okwagala okuzuula okugusa ensonga ezizo naye nezikola ki nezigaana. Kati bwe ziba ziganye capitalizing ku bibyo mulekere leader of opposition opportunity aweereze ate mu byonna ademandinge abantu baffe bave mu obukulembeze bwa opposition parliament. Is it a lack of better strategy okutaasa aba political prisoners oba bunafu? Statement yemu yafuluma mu Mwami Museveni yagamba nti 2026 walituukira nga tewali opposition mu Uganda. Wakiwulirako? Yes.
bulungi nnyo kakati sigumu ebiri akyogera emifunda ezo zibadde point za kunafuya opposition naye lwakuba akigezezzaako nekikola ki nekigaana in fact kyongera kusajjula. Ekyokubiri bwombuuza nti is it a lack of better strategy bannaffe abatukulembera mu opposition tebalina strategy ziri better weeziri okay. Era ffe twagamba nti twagala enfuga ey'amateeka ekintu kyonna ekiri contrary to that tetujja kiyingiramu okujjako ng'ogamba tukiyingiramu nga kyetulwanirira kiganye buganye bwe kigaana awo embeera egenda kutabuka. Ono bonga biringa ebiganya abaana bafiira mu makomera. Tewali bafiira mu makomera ne bwe baje bali abafiira mu makomera njala kugamba ekintu kimu. Saagala tukole commitment. Okay. Egenda kusaanyaawo ggwanga. Nyinako abantu abamu bemmanyi nga bamaze mu makomera emyaka 27 myaka 3. N'omu ku ba heroes betulina mu ggwanga mu Africa ye Nelson Mandela yamala emyaka emeka mu komera naye yagenda ovaayo nga kyalwaniridde kiguse. Ffe tugenda kusaba baganda baffe era bwe tugenda kyetubagamba nti mmwe abali mu makomera naffe abali ebweru enjawulo ntono. Enjawulo yakuba tolaba bantu bo naye obulumi bwe bumu naye ate tulina obulumi bungi naye singa ate okunsanyusa nti bo bagumu nnyo n'okusinga ate abali ebweru. Simanyi oba ntegeerekesa. Abali munda bagumu nnyo. Osanga yakuwa amagezi, osanga yakubuulirira, osanga yakwebaza nti weebale ku kino wagamba bwoti. Yes. Nitugamba abali mu makomera bwe babanga bagumu ate ffe abali ebweru tulina kwongeramu maanyi. Nze ngenda kusaba gamazima kimenya omutima. Kimenya omutima okulya nti omwana w'omuntu amaze emyaka 7 mu komera ng'abamu ate babakwatira mu biseera bya kalulu. Yes, ensonga ezitalina makulu. Kimenya omutima nenjala basaba naddala abazadde bananyini baana si Kyagulanyi yasiba abaana si Rubongoya yasiba abaana si NUP. Honorable Yusuf Nsibambi yabaga nti namwe mubafunamu ensimbi era okulwayo okwabwe mufuna buli omu obukadde 3. Omaze wiiki meka nga tomuwulira okuva we bafumya ministry positions banga liweredde kati kakana ebigambo ebimu byangu byakwogera n'ebijja kwesootinga byokka. Nabagamba weewale nnyo ebigambo ebikaddiwa amangu. But do you think weewale nnyo ebigambo ebikola ki ebikaddiwa amangu Yes. ku bukulembeze buno obujja tolowooza nti ekimu kye mulina okubeera nga top on the agenda okulaba butya bwe mutaasa abaana bali mu makomera. Era kyekimu twakagenda mu retreats 3 okuva twalondebwa. Yes, naye retreats ezo 3 ensonga enkulu ekulembera yakulayinga strategy okulaba nti baganda baffe abali makomera bava mu makomera. Era twagala okulaba ng'abaana b'abaganda baffe bali bulungi. Twagala okulaba nga bamaama b'abaganda baffe emitima gyabwe gikkakkana. So twagala kwebaza bukulembeze wa NUP obuliwo ate nga bukoze ekituufu kwe kulaba nti batuzzaamu omutima ogwagala n'okulondoola bato baffe wagibali era nga kikolebwa. Basically sijja kumenya mannya naki ku discussinga muntu ku muntu naye kikyogera ku shadow cabinet is this era suubi kiri owabannansi nti enaasobola okuweereza bannayuganda abaagale abafubanira enkyukakyuka okuva ddala ku liida oba agenda obakumakumamu abaludde oluvuganya mu kikolo eggwanga olukulu ebifo nno biwerera ddala. Ebifo bino muyinza kubikozesa mutya honorable okuzza essuubi eri bannayuganda abaagala enkyukakyuka? Kakati mukama waffe Yesu Kristo bwe yali abuulira enjiri yalina abagoberezi 12. Yes. naye naguno gwaka enjiri ekyatambula. Ekikulu si namba. Okay. Ekikulu saani. Ne how committed are they to the cause. Ekyokera ddala tulina obukakafu nti abantu abalondeddwa bakubiddwa mu tooki era commitment sibaziina. Tulina obukakafu nti bajja kukola ekyetaagisa. President Museveni alina aba minister 80 81 webale nnyo. Kakati ffe tulina
asatu. Okay, let me confirm here. Yes. Yes, asatu. Kakati baminisita betuyina shadow cabinet abagenda okucounter fightinga ekinaana ekikulu sennamba, okay, ekikulu commitment. Ate nabe bannansi betuweereza bakimanyi mwana wattu nti tuli batono naye tuliwo ku lw'abantu. Kankuba ekyokulabirako ekyangu bwe twali tulonda sipiika buli omu yali akimanyi nti namba yaffe ntono, naye basobola okuba 49 oba 48 oba 5 aga NUP. Ansa nebera ng'eddiddwamu bulungi, kitufunye ababaka 6. Era bw'oba otunuulira arguments ezaali ku mitimbagano bonanga bagamba yes tuli happy ne namba z'abantu betwasindika. Opposition yalonda kubanga beyalonda bakola ekyo ekibagwanidde. Jjukira parliament eri twalina ababaka 100 opposition yonna. Yes. Naye abaawa Ssemujju baali 15 around there. Kakati bano abalala abasigaddewo balondaani, a big question mark. Totunuulira baminisita bali bameka, tunuulira how committed these ministers or shadow cabinet ministers are. Bwe banaabanga bali committed to the cause tujja kugusa kye tulina okugusa. Ekirala omu talekerera mulala, omu akwatirako munne ne bagusa ekirina okugusibwa. Mwami Ssenyonyi nga yamaliriza omupiira kasagutoola fenga tutambula. So bannayuganda babateeke obwesige kibabeere nabo ne confidence nti musobola okuzza essuubi ne ebintu bye balafuubanira okukozesa ebifo ebyo. The shadow cabinet bulungi nnyo singa otunuulira baministers ababaddewo n'otunuulira ne baminister ngenda kuwayo shadow cabinets 3. Singa otunuulira Mwami Mwanga Kivumbi, singa otunuulira Namugga, singa otunuulira Kaya ono abadde w'ekiboga bye badde bakola ng'oyinza n'okulowooza be baminisita ng'oyinza n'okulowooza be bavunaanyizibwa be baliwo ku lw'abantu bokka. So nnyina obukakafu nti ebigenda okukolebwa n'engeri gye tugenda okubikolamu ejja kusalawo kinene wa gye tulaga n'eggwanga lyaffe gye twagala ligende. Okay. Kyekya ekinnyonnyola kabineti yammwe ng'ogigeraageranyaza n'eya National Resistance Movement eya President Museveni gye yalonze. Eyammwe y'ababaka 3 naye amannya yeesibwa otunuulira n'amannya oba nawo obukugu n'obumanyirivu obwa kabineti ya Yoweri Kaguta Museveni. Kinnyonnyola kira kibooleka ki? Esookera ddala ffe twalonze okusinziira ku bumanyirivu bwe tulina eri eggwanga lyaffe. Kyokka ate bannaffe balonze kusinziira ku transition ne loyalty eri omuntu. Simanyi oba ntegeerekese. Ffe twasinzire ku ki? Ku bukugu na bumanyirivu. Ani asobola okukola ki ku lw'Abannayuganda eri bagamba nti nga bwe tweteekerateekera okukyusa obukulembeze buno obujja mu jjajja obuyingiza mu mwana ani atulimu. Enjogera ennaku zino bwera nti ani atulimu. Ekyokubiri bwe tusika gundi ne tusika ne gundi tusobola okukonsolidatinga ekibiina kyaffe oba ekibiina kyabwe ne kibeera nga kikyali wamu ekyo kye balowooza mu kulonda kabineti yaabwe. Ffe tugamba nti ani asobola okuweereza wa era ddi. So kyekyo ebifo bingi of course eri bali 84 aba ruling government shadow cabinet bali 3. Abasinga bwe botunuulidde yes on merit Limbazi Nalukola ye Ssaabawolereza wa shadow cabinet, Attorney General Hussein Muyonjo wa Culture and Performing Arts era byennyini byabadde akola ebyaswengere nakyo yeswengere. Soko likabo babiri bokka olina obuusizabuusiza Nalukola mu byamateeka
No. kakati swengero ina ombusiza mu bya culture and performing arts byabadde akola genda maaso. Zambali Blasio Mukasa wa bya mizannyo, Asnans Nyakato wa mirimu n'ebyentambula, Zahara Mara Luyirika Kampala Capital City Authority abadde speaker era abadde Lord Councillor ku KCCA ekisanja si kimu bibiri kati bwe bamukwasa area mwabadde olina okutya kwonna kitegeeza buli gap eri well covered. Abdallah Kiwanuka Justice and Constitutional Affairs ono advocate of the High Court and Subordinate Courts, Honorable Caps Fungaro. Abdallah Kiwanuka munnamateeka nno yagasoma n'agakuguka. Court Peter Special Fungaro senior legislator yaliyo n'avaayo n'akomawo yakomyewo bukomi. Era ono wa Forum for Democratic Change ekyoleka nti opposition yonna eri involved okwawukanako ebiseera biri ebirala nga abakulu babonagamba nti bonna nga balina kuba bavaawo bwe baba bagirayo nga bibiri busatu nekiggwa ekyoleka nti kuba olaba ku human eddembe ly'obuntu wandigambye nti ekifo oba NUP ekyetwalina bikyolo okuba erina abaana mu makomera n'ebirala byonna naye yakiwadde FDC ndoza gwesubira obusobozi yabulina okukira ku balala. Nagambye nti wakati mu kulembera kkiriza wabeewo akulembera oyinza okuba nga gundi yakusingako experience. Honorable Okot Peter wa Special Regions, Kutesa Patrick wa byabulimi Agriculture, Honorable Jamal Mukuve Water and Environment, Fred Jalameso wa Tourism and Wildlife, Robert Maseruka Youth and Children Affairs. Robert Maseruka abadde Guild President ow'Emakerere so bamuteeka mbaana n'abavubuka ng'akyali muvubuka. Honorable Nalwima Betty ow'Ewakiso omubaka akiikirira ab'Ewakiso omubaka omukyala wa Gender, Labour and Social Development kisanja kye kyakwiri mu NUP. Sekabira Dennis yakwasaganya ensonga z'omunda mu ggwanga. Ebyobulamu bya Honorable Dr. Timothy Rusala Batua musawo alina obukugu bwe naye tebubuusibwa buusibwa. Nodira omuntu tagendangako mu magye tamanyi nawe bakwata pisto n'omuganda ate kati g'okuli aba veterani. Jimmy Kanabi wa Public Service East African Community Affairs Kizakimu abadde ku KCCA abadde Lord Councillor wa Lubaga. Honorable Kaluya Andrew Chiza wa Education ono musomesa. Honorable Lukanga Moses Musanja ali mu Energy and Minerals. Sumaya Nabawanuka Lands, Housing and Urban Development. Alobo Joan Chom Foreign Affairs FDC waliwo yali akoze argument nga nti NUP esinza simanya abawagizi emitala w'amayanja mu diaspora. Foreign Affairs bandikwasiza wa NUP naye bagikwasa Alobo Joan Chom. Tebandeke Charles, Animal Industry and Fisheries, Sabina Javira, Finance, Planning and Economic Development, Okero Patrick Onguti, Local Government, Kasule Ismail, Abe Hoima, Trade and Industry, wa ANT, Science, Innovation and Technology, Dr. Eunice Apio Otuko, Honorable Sheila Amaniyo, Information and Anti-Corruption, wanono wewali Ombaka Helen Nachimuri. Gonzaga Seungu, Defense and Veteran Affairs, Karim Masaba, Cooperatives and Microfinance, abebu gisweyo, Masaba, Taka, Land of Bamasaba, Defense and Cooperatives and Microfinance, Chagenze Wawe. Deputy Chief Opposition Whip, Shadow Minister for Presidency, Honorable Harriet Nakwedde. N'ebifo ebirala nga bwe nabiba already mu program eziyita. Hono munyaga twogere ku nsonga yanga tumaliriza ensonga y'aba medical interns. Aba medical interns bade bafuna allowances malwaliro mu public hospitals zonna ne sabiti gye tukubya amabega government abuli ne rangi yantegenda kubeera ng'eddamu kubeera ng'ebawa allowances bagenda kubeera nga beefuutingira their bills and everything. Kino kitegeeza ki era how dangerous is it? Kakati nze mukulaba okwange kwamba waliwo confusion etanannyonnyolebwa bantu. In fact omuntu yandibadde yasooka kwebuuza nti lwaki bayintaani bano babeerawo. Sawa yali bw'ogenda mu malwaliro weesanga nga akavuyo kangi kubanga abaaliyo nga bayintaani
bayintaani bano be baana abasoma oba abanaatera okumaliriza abajja bayige balabe n'ebikolebwa mu field gye balaga mu malwaliro awasinga bayintaani abo tubalabye nga babadde bayambako nnyo bwe guli kakati oli afuluma ne statement egamba tetugenda kubawa allowances nsako ayinza okuba ng'akyogedde mu point ey'obutamanya kubanga ate ffe tugamba nti buli intaani yenna gy'ali kabeere musomesa wangi kabeere ali mu busuubuzi okusinza ku koosi gy'okola ki gy'okoze yandibadde afunibwayo ka token ekisookera ddala okumanya obuwoomi bw'omulimu gy'alaga n'ogumwagazisa motivation yes ekyokubiri akatono ako n'ayiga engeri y'okukakozesaamu k'omuwadde n'ekisembayo byonna okweteekamu ogamba mutima ogamba nti bwe sigenda tebajja kunsasula n'abeera ng'ayagala okubeera ku mulimu naye kati ogenda mu malwaliro ng'abantu gye bali naye nga beebase ku ttaka tewali n'abakolako kubanga n'abasawo be tulina batono ekyokubiri abo abanyigiriza ne bagenda nga bagenda kufuutinga biruzi zaabwe bona bokka na bokka omutima balina muki mutono n'ekisembayo byonna bw'okeera ku makyaffe n'otugamba nti sente ezibadde ez'okukola emikolo tuzigyewo ekisooka okujja mu bwongo bwaffe kwegamba nti mukama atusaasidde tubali twafunye eddibu mu ba medical interns lwaki tokwata akasente kano akalabise n'okabateekera n'obagamba nti kazze naye kaki katono naye nga kakoze eki nga kazze naye ne bw'oggyewo emikolo egyo totubuulidde budget eyo sente ezo zizzeewa eyo ye question enkulu ekyokubiri bw'osalawo oleke kubawa abantu abo obalese otya ye abaffe oli mu encouraging abantu kusoma sciences ate b'odimotivatinga abazisoma kakati tulinganga abooza ate ne twanika abazimaliriza eno yes oba demotivatinga abazitandika ozisoma nobaga oba promoting obaga nti obaagala nnyo ali mu kumaliriza n'obateeba so twejjemu embeera y'okujja sente mu mukono ogwa kkono n'ozissa mu nsawo eya ddyo era zisigala zonna ki zizo okwagaliza kutono eri abantu abeewaddeyo okusoma tugamba Uganda ey'enkya eri mu mikono gy'abo abasomye naye nga okusoma mwe bayita kugamba basobodde okumanuvalinga ebintu bingi singa nkubuulira omuntu aweerera omwana okuva mu primary byayitamu in fact tulina n'enkola yandibadde ekyusibwa kubanga omuntu ali kuva ku tertiary institution wetandikira senior 6 oba kale senior 4 abagenze mu technical bagenze mu institutes ez'emikono okuweerera okuli eri kuli expensive nnyo okusinga okuli eno ku ground nze ngamba omuntu bwe yandirwanye najja omwana ku ground n'obaako omutuusa tewandintadde ngawo kakwakulizo konna ku tertiary institution muleke asoma agende ayitemu oba kale oba bw'olaba nga okusoma kwa wansi eno kuzibu kuba kati waliwo embeera egamba nti abaana basomera bwereere ninjala kugamba okuggyako nga Uganda abakulembeze be tulina temumanyi kyemukulembera tewali ssomero liriwo mu ggwanga lino ng'abantu basomera bwereere niyo osanga omuntu n'omugamba guno muyembe n'akuwakanya n'akugamba nti nze ndaba paapaali kubanga nze amasomero ngalaba ate era nze mba encouraginga nti bw'olaba essomero nga lyetaagayo akantu omwana waakole ki asome muyige kye tuyita okusimbuliza muli beno kampa temanyi kusimbuliza ente bw'ogisiba ku ttale ente bw'ogisiba ku ttale bwe ziwera ssaawa 8-7 wakati w'omukaaga n'omunaana yitayokko ogiwe ku mazzi
ogiwe ogiteeke kuki ogijjenne mu kifo ekyo ogiteeke awalala esobole okulya naye osanga ate abaana basomera bwereere n'asindika ku ssomero nze mbagambye sibyagala busujju so by turn beetaaga okukwatako kubanga abazadde kye bayitamu okuva wansi eno kizibu singa banaabeera nga bagiddwamu omutima gw'okukola n'omutima gw'okusoma n'obuweereza ne ka facilitation mukabajjako tugenda kubatoozezza ate nga twanise mu ttaka nga parliament ensonga eyo sinagiraba ku floor ya parliament or intending okugireeta because it's a pressing matter. Njagala ogende mu answered owulirize ensonga z'abayintaani nyina wano essimu yange naye tulina bayintaani abatubuulira n'ebyo tuba twogerako wano waliwo ekizibu wano waliwo ekizibu wano waliwo ekizibu naye bwe tutuuka mu parliament muyinza okuba abantu nga 10 mwena mwafunye message eyo mwena ne musuka mubeeko kye mwogera ku nsonga eyo ne bawa omuntu ki kya bugunjufu ensonga bwe beeyogeddwako okujjako ng'alina kebaleseeyo kolaba akalesekeddwayo n'olyoka osaba for more information naye njala kugamba emirundi gye boogedde ku bayintaani ebizibu bya bayintaani bizze bigoberegana nnyo ebigeze byabwe okujja ebimu ne bibula oba ontegedde ne babeera nga baba examininga ate waliwo embeera mwe bayita etali ki so ebizibu bya bayintaani naddala abo aba medic babadde bakosebwa nnyo nnyo. Is this a precedent eyinza osettingibwa kuba abakola intaani bonna mu sectors endala kyandibadde kirungi nnyo buli akola intaani wonna waali atekebwewo embeera emwagazisa kyagendamu era kyandibadde endowooza mbi kubanga tewali asoma nga tewali yatandyagadde kankubuulire ekimu ku kyobuuza omwana omuto ng'agenda mu ssomero oyagala kusoma naye oyagala kubeera ki ajja kugamba nti njagala kubeera musawo abasinga osanga yakalaga nti njagala kuvuga nnyonyi tuli ffena mulala agambe nti nze njagala kubeera mu polisi tuli ffena kakati olw'okuba buli omu alina ekirooto kye gavumenti omulimu gwe yandibadde eteekawo omwangu ennyo kwekwagazisa oyo aba akyagala ekirooto kye kikole ki kituukirire obuzibu ne bw'obaagazisa ne bw'onooteekawo embeera ekaka gavumenti ebaagazisa waliwo ate abakitunuulya the other way round waliwo abali awo nga bokukiikirira kwabwe okw'abantu nange nkubuusabuusa nga ndi mukiisa naye nga nange neebuuza naye ddala kati bw'oba owagidde kino ekintu gwe bw'okiikirira balowooza ki naye nga ye takifuddeeko ekituufu kyandibadde nti buli muntu yenna field gy'okuttemu bw'oba onootera okumaliriza gavumenti yandibadde ekuyambako. Alternative government nga abali kudda oluwabula government nteekateeka zammwe zaali ki kuwanda mwasoma embalirira ya the alternative budget mwaka oguwedde ensonga zammwe zaali ki ku sekita y'ebyobulamu ne ba medical interns? Ekisookera ddala waliwo ekintu ekitambulira mu bantu nga bagamba ssente teziriiwo bwoleta ensonga yeetaagamu sengaga gavumenti erina ki ssente naye waliwo embeera gye twali tugambye nti tukendeeze ku bubbi bw'essente mu sectors ez'enjawulo mu ministries ez'enjawulo mu bakozi ba gavumenti abamanyiddwa obulungi akasente ako akaba kafunziddwa kayambeko ku bantu bano babeere bulungi. Nyina obukakafu tyosanga tebayagadde kireeta direct ekyokugjawo emikolo gino egya gavumenti nti bakirabye tegina kigigattako kubanga okugenda mugaa nti tulina mutumba olwaleero Museveni najja nayogerako gye muli n'atambula nemukola ki billions and billions nezigenda kati nkakasa ebimu ku bye twateeka manyi baganda baffe abo bagezi muteekamu ekintu ne bakireetera eno naye nga baagala kugusa kimwakoze ki kimwatadde mu alternative budget ya so nyina obukakafu nti ebimu ku bye twateekamu byebyo tukendeeze ku expenditure tufunze kasente tuyambe baganda baffe bayi mu international. Alright, nga tumaliriza omulamwa gwa budget ya alternative the opposition yali safeguarding lives livelihoods gwagala kunva mu mutwe naye nga bakulu ensonga ono gyayogeddeko abakulu byebimbi baali batunuulidde okujja ensimbi ezo eziteekebwa mu bintu ebitazimba ebitagasa okuziteeka ate awantu awalala. Omulamwa gwali mulungi nnyo ndowooza ogwakwata nnyo last year budget eyo abamu gye baatunuulira nti yali spot on nnyo
yasomebwa leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi era yakomyewo olwaleero. Yes, omulamwa gwali safeguarding lives, livelihoods, lives n'okutereeza embeera z'abantu bonna. President Museveni yadde akola State of the Nation address yagenda nti yeewuunya abaana abagenda e Buwalabu bagenda kinga emirimu giri wano gifa ttogge bantu bali eyo babonaabona yalaba Uganda emyaka najja agifuze emirimu wano buli kimu weekiri kiteredde. Kakati bw'oligenda atawala bagenda kukuba bukubi ng'okyogedde. Togeraageranyangako Uganda olaba ne bw'oba ogenze Rwanda yanjawulo nnyo ku Uganda. So omuntu yenna okujja nga otugamba nti bw'okulembera tobamanyi. Abaana basobodde okuzimba obuyumba bwabwe babuzimbirwa kuba bagenze ne bakuba ekyeyeebweru. Abasobodde okuzimba obuyumba bw'abataata baabwe ne babajja mu mbeera ey'okusula obubi ne basulako bulungi. Babikozerwa kuba basobodde okgenda ne bakola ebweru. Kakati bw'ogamba nti weewuunye ekibatwala ebweru ku ddungu. Nalaba statement eyo ne ngamba kibi nnyo kubanga abantu betukulembera nabo bajja kulowoozesa abantu tinaffe osanga betukola ki betulowooza. Uganda oyinza ogigeraageranya ku Dubai, Uganda oyinza ogigeraageranya olaba ne bwova wano n'ogenda Kenya. Kati kankubuuza ekibuuzo, tokimanyi nti waliwo bannakenya bannayuganda bava wano ne bagenda e Kenya? Yes. Ate ng'emirimu gye bakola e Kenya oluusi na mibi okusinga e Uganda. Naye wano emirimu emirungi egiriwo girimu ani akumanyi. Kati abantu ku ffenna munnange tunaba tulina abaka abatumanyi mu State House kiyinza okuba ekizibu. Kyova olaba abaana beeyiiya mangu nnyo ne badduka ebweru w'eggwanga babeeko kye bakola basobole okutaasa famire zaabwe. Tunuulira ebyobulamu ebiri wano. Tunuulira ebyenjigiriza ebiri wano. Uganda erimu kaki akalungi koyinza ogamba nti kano ne bwemba kati ate olaba nze ndi mubaka wa Parliament neera nyina wentuka ne ngamba naye abatukulembera betukulembera nabo bagenda kutulowoozesa ki eri abazzukulu baffe nti mwali babaka wa Parliament neera beggwanga bwe lyali. Naye ng'ekituufu kiri nti omuntu eyeesumuluddemu katono n'addukako ebweru w'eggwanga n'ayiga kaayize naayo kaakomawo tomugeraageranya n'asigadde wano. Era sina muntu yes waliwo abamu abagenda ne bafunirayo ebizibu. Ninjala kugamba nti abasinga percentage tulina positive stories. Tulina abantu betulabyeko mu bitundu byaffe. Nagamba nti abaana bange babiri bali Saudi be banzimbidde akayumba. Tulina some positive stories. Naye singa ojjukirako minisita omu so kati bambi yafa yali mubaka wa Parliament we Nansana. Yali minisita wa agriculture Kasule. Oh yes, Kasule Sebunya. Kibirige. Tato wa Kasule. Yes. Ne Sebunya. Kibirige Sebunya. Yes. Yagamba nova mu Uganda n'ogenda ebweru. Sagala gamba nti n'ogenda London, n'ogenda America. There are miles and miles feze kyali emabega. Ng'oyagala okulwanyisa abaana ogenda ebweru option eri egi teekawo environment eri favorable eri buli Munnayuganda. Ne bwe giribanga emirimu gy'abalondemu nga ebifo biweebwa bali loyo gy'oli. Ng'omuntu bw'alonda omubaka wa Parliament owa opposition eyo tebajja kuweerezayo masannyalaze bajja bagamba eno mwalonda bubi. Eyo embeera ng'ogikuumidde mu bantu emyaka 40 ng'osuubira tebajja kuviira mu ggwanga lyo bagende mu ggwanga. Niwanaabanga waliyo kubonaabona bannansi bajja kugenda kasaba banga ke bajjayo kasinga okusigala wa mu Uganda. Era omuntu yenna avaayo n'akudaalira bannansi abali ebweru w'eggwanga okola nsobi kubanga nti wali opportunities. Opportunities eziriwo za mwana waani ate yembeera mwe mugitaddewo kyokka ate n'ogenda mu bantu n'okudaala si kya bugunjufu si kya buntu. Nze ngamba waliwo embeera gye tulina okukola. Yes, sandyagadde buli muntu afulume ebweru. Yes. Kubanga ate waliwo n'abasigadde wano ne bakola. Naye njala kugamba okusigalawo nga wano ng'okoze oyinza okukola emirundi 4 okusinga oyo agenze ebweru. Wano nekyokoze bajja kitwala. Amataka g'abantu gabbiddwa.
ente osalawo okulunda ente ne badira nekwerakezo ku machani bagamba nti awo tutaddewo quarantine nobuuza lwaki bagitaddewo nga ne answer tekola ki teriiwo ne babaako gye batadde ennyama neyingira mu katale toyinza kikkiriza nti emmwanyi ya mutwalo gumu kiro y'ennyama byonna kiro y'ennyama ya mitwalo 2 gwoteekawo embeera eraga nti abantu bali bulungi naye nga abali bulungi mu mbeera ey'okufevaringako abamu n'okuttira abalala emikisa. Nina essomero lyendabye liri ku social media liri saidi z'ebunyolo eyo munnange lwakuba ab'ebunyolo mwevuddeyo ne mulwana tekiri bunyolo wokka naye abakulembeze baabwe abaana baabwe basomera mwaga amasomero ag'obudongo so muteekeewo embeera nga buli omu asobola okubeera waali n'akola ku lw'obulungi bwe ne famire ye olabe abantu bwe banaagenda ebweru abali ebweru tebaliyo lwakuba nti baagala baliyo kubanga wana emikisa baginoonya ne gigwayo kyokka ate era n'abanyigiriza ne beeyiyiriza embeera mwe bayita Uganda security nfu nti omuntu abeerako kyayiyiriza eddakiika 2 ne bamukuba embazzi n'afa namukuba peva n'afa muteekeewo embeera efevalinga buli muntu asobola okukola kubanga abamu yinza okulowooza nti kiri wala naye nammwe abammwe batambulira mu bano abali obubi so ekiri mu bali obubi kijja indirectly ne mu bammwe tuteekewo embeera efevalinga buli muntu environment ebere uniform nga buli omu asobola okukola ku lw'obulungi bwa future ye n'abantu. Akasamberera Honorable, who are your top 10 heroes yeah? Nga twali tujaguza lunaku lwa Heroes Day bani boyinza okulowoozaako noga nti bano mazima ku mutima gwo they are your heroes this year? Munnange njagala nnyo omuntu akulembera abantu for the good cause. Okay. Asookera ddala Mwami Kyagulanyi. Ye hero wo namba emu? Yes. Okay. Omuntu asobola okuvuga abantu nga gy'abatwala we wabagusa we wabalaga future. Okukyusa future yaabwe n'abaana baabwe ne bazzukulu baabwe. Ku lwa Uganda kubanga ffe wano nsi mwetuli ne Uganda tekoma kuffe. Ne bazzukulu baffe nkya bajja kubeerawo era bajja twefumiintirizaako nnyo batandika okugera biri ebigambo ebe where are you nga tebabyogera nga bano bannaffe babyogedde. Yes. Wabula nga babuuza amataka nga gabbibwa. Statement yakutteko nnyo mukadde kano wa celebrating a Heroes Day yeka statement Mwami Kyagulanyi yagamba nti mwe Abaganda mugenda tuuka ekiseera nga mwemomboze. Munnange kirabiseeko. Yes. Nalabye omukyala nga yeekaka agwe mu mmotoka emutte aveewo ng'akaana ak'emyaka 5 ke kamulwana kamuzza kamugamba maama tokikola ekyo. Buli muntu eyalabye statement eyo n'otagyefumiintirizaako obulabe bungi nnyo bw'olina eri abantu. Njala kugamba ne bukera ku makya n'omenya eno ennyumba n'omenya eno n'obuuka eno n'omenya eri ekifaananyi kyoleka mu bantu newankubadde obadde okikola ku lwa bulungi bwa nsi yo ekifaananyi kyokola ku lw'okulekawo ennyumba emu kyamaanyi kikosa era kirina kinene kikigenda okuzimba. Bwe muba mwagala ebintu ebimu byanguwe mubikole nga ground eri leveled. Omubuzza ba heroes. Yes. Mwana wattu abalala tebaliiwo. Oh. Abalala baafa. Oh, okay. Oh, okay. Owokubiri yandibadde Yoweri Musumba mukadde wange. Owokusatu nkubalira abatasobola kusukka 5. Yes. Ye maama yanteeka ku nsi oyo hero wange. Tate yanteeka ku nsi. Yes. Yanwanirirako hero wange. Oba tuli ffenna? Yes. Waliwo abantu nga bavuddeyo ne baleka ground ng'ebintu bye baleseewo baabikola ku lw'obulungi bw'ensi. Yala kuba ekyokulabirako nga Mwami Mulwana. Yes. Kyakulabirako eri eggwanga lyaffe.
bamwami wava muno. Yes, Sir Gordon wava muno. Byakulabirako eri eggwanga lino. Yes. Omusajja ali wano bamuyita Zimula Mugwanya. Yes. Eyakolanga sabbuuni abakolanga sabbuuni Mawokota. Kubanga bandi badde bakola sabbuuni n'amutuuma erinnya ly'Abazungu. Naye yamutuuma ki? Yes. Mawokota. Saza lya Buganda. Tuli ffenna abantu abo bahilo. Wow. Si lwa bulamu bwange naye ensi yaffe balaga ekifaananyi ekirungi ekigattako n'abalala bangi gye bali. Okay. Ate n'abo ababi balinayo obutonotono bwe baakola newankubadde ate ebibi bisaanikira nnyo obulungi obutono bwe baakola. Abakulu tetujja kusukkawo wano eno, tujja kubaagaliza ate weekend oba wiiki ennungi. Oza sabbiiti eno y'okusoma embalirira y'eggwanga. Tomorrow oza president walina okusomera abantu embalirira y'eggwanga. Embalirira tujja giwa attention deservinga amidst ebyenfuna ebyekanamye, amafuta ebbeeyi eri waggulu bingi, emisolo emijja egyateekeddwawo n'ebirala byetaaga okunnyonnyolwa bannansi mu bitegeere. Ejja kuba program namutaayeka kale sijja kubeera nga nsukkawo natakumira mpeera batukumira Katonda kuuma maaso moogi. Uganda y'enkya